Paulo Kafeero yannyingiza mu Kampala. Yali independence ya 92 nankwatako kubanze ku luguudo olujja e Kampala nali nkoma Kisogo okumanya. Ebitendo bya Musa si bye bya Muhammad, ebya Muhammad si bye bya Elisa. Kati Basuude yali mukyamu mu storytelling kati mwerijjako mukunyumya emboozi anti ng'ekitundu ekisooka kikola ennyimba za kaakati oba nga mmeka. Nkwaniriza ku mukutu webale gy'okoze okuva obwenkya n'okutuuka eno. Nze muzzukulu wa Muteesa Asire Bukesa Butambala Kalondoozi Ssembajju yali Fred akwaniriza. Olwaleero tutambudde tukutte Lw'e Masaka. Twagenda eyo sayidi z'Eruweero eyo munda kati ne bagenda ne Kasozi kati baba batuuse we bagenda okolera sho Basuude ali awo Kasozi ali awo Basuude yeesigamye emmotoka yanywamu kasigala omuvubuka n'ava eri n'agamba Kasozi avuga motoka mpya naye ate Basuude amusinga amaanyi avuga nkadde. Basuude yakuba omuvubuka engumi n'agwa wansi yadde engulu ku ssaawa emu ey'akawungeezi ate ng'amukuba ku ssaawa 7 ye Basuude omutuufu. Njagala nnyo okwebaza okutunuuliranga ebyafaayo ate era njagala nnyo okusiima ggwe ategeeza ku mulala nti waliyo puroguramu ey'enkizo esaana okugabanako n'omulala. Olwaleero tutambudde tukutte Lw'e Masaka. Luno lutambula ddala okutuuka Buddu n'okweyongerayo naye tuli Kavule we tusisinkanidde omwami Angel Sekandi. Angel Sekandi muyimbi atabuusibwabuusibwa atagezesebwa wabula gwe tumanyiiko ebingi naddala mu kisawo kino eky'okuyimba kadongo kamu. Tugenda gabanako naye ebigambo bingi naye nga n'okusinga ennyo olugendo lwe olw'obulamu terwawulwa nnyo ku lw'omugenzi Paul Kafeero Job. Paul Job Kafeero n'okutuuka olwaleero obulamu bwe n'ebyo byaleka ku nsi bikyaliko ebibuuzo bingi ne mukkirize ebisaanira ebiteetaaga nnyo kugenda buzibale tujja kubituukako naye ebyenkizo nga byetaaga okwogerako mukkirize tubyogereko. Nsabye onnyanirize mu makaago mukama wange. Nsanze okola mukulu Ssembajjwe era weebale nnyo kumpa omukisa guno n'otindigga olugendo n'ojja onnoonyaako. Essebo Ensi gitegeeze amanya nze Angel Sekandi Gasuza omusika wa Kafeero mu kuyimba. Essebo kitegeeza ki okugamba nti gwe musika wa Kafeero mu kuyimba? Kakati kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo abantu ffenna abakola emirimu n'olekawo omuntu asobola okutambuza ekirooto ky'omu mulimu ogwo. Si nsonga si wa musaayi kuba wa musaayi gwo. Essebo so kitegeeza omusika wa Kafeero oba omusika w'omuntu mu mulimu ogwo ategeerwa atya oba bamwanjulira batya ensi? Kati omusika w'omulimu gwo engeri gy'omwanjulira ensi aba akola kintu kifaanana kyokola oba muba mufaananya embala kitegeeza ki? Bitambula biyinza otambula nga omuntu akola ekyo ekyefaananyiza kyokola oba nga mufaananyaamuuko embala. Gwe n'omugenzi Kafeero mufaananya ki? Nze n'omugenzi Kafeero tufaanaganya empandiika y'ennyimba n'entambuza oba kati bo ng'abayimbi basobola okumanya nti kati kiyita erizimu ya Paulo Kafeero omudigido ogwo ne Sekandi tebannanjawulo mu mbeera bwetyo. So bw'obirabira bwe biri bwe kiri taata. Tusooke twogere ku bulamu obwo ozaalibwa wa osomera wa obulamu obutandika otya obw'ensi? Banzaala ku kyalo bakiyita Katwe Katente. Mu mwami anzaala ye mugenzi Emmanuel Kikomeko. Maama wange Susan Nakayiba ye akyaliwo. Nasomerako mu kutandika okusoma wano Ntobe Primary School ne ngendako Magulu Primary School eriri awo Ekikwayi ne mmalira nakomamu S4 ku St. Peters Nkokonjiro awo ne njoyininga omuziki. Kitegeeza naawe oli munnakyaggwe bwe kiri taata. N'oyingira omuziki? Omuziki oguyingira otya? Omuziki guno oguyingira naguyingira la Paulo Kafeero. Myaka ki egyo?
kiri mu 92 awo, naye nga ntandise okuwandiika ennyimba awo nga mu 9. Otandika okuwandiika ennyimba mu 9. Ekisaawe ky'Akadonkamu mu biseera ebyo kyali mu baani bannaggwano w'otandikira okuwandiika? Bannaggwano abaalimu yali omugenzi Kasozi, yali Amani Basudde, Muzeeyi Ssebatta baaliwo, Badani Mugulanga b'amaanyi, Matiya Luyima, omukulu Vincent Muwonge. Iba na mpulira erinnya Vincent Muwonge. Naye ogamba manyi yadde n'oluyimbayo n'olumu. Yafa? Vincent Muwonge waali oyaga omufuna bw'otuuka Kirimya Masaka, kati Abakalisizo Road, akaalo ko bayita Kirimya. Mwami Muwonge obujja mufuna bulungi. Tuba tugenda mu kooki kumpi. Oba ndowooza oyinza n'okubanga kanso ya Masaka yetwala abantu awo wemba seerabidde nsuubira. Tali wala nnyo. Be bayimbi abaliwo bannaggwana abaliwo mu biseera ebyo. Kafeero awo yali kuba kati ndaba nga mu myaka egyo bw'otunuulira ebifaananyi yali akyali muto, naye ate ggwe gw'otunuulira kibanga ekitegeeza nti ewammwe ate ekyaggwe ebukunja Kafeero yali naggwano bwe kyali ssebo. Kitya? Anti kati Kafeero mu kuyimba kwe bw'oba otunudde Kyaggwe nga Kyaggwe ye muyimbi akyasoose okuvaayo nga w'amaanyi. Yasooka ate era okuyimba kwa Kafeero ku Kyaggwe tafaalidde nnyo, kubanga omuntu nga n'okubanga bakuzaala bukunja nga tokyenyumirizaamu nnyo. Olwa ebyafaayo bya bukunja tebyali bitangaavu nnyo, batubalanga basezi balogo. Kati abadde Kafeero okujja mu kuyimba olagamba banzaala bukunja ndi Munnakyaggwe. Naye oli kyali kirala. Leka n'okuleka Mwami Ssembajju. Naye ng'ekituufu ab'ebukunja bo balya ku bantu. Abantu b'ebukunja sinza bagana kulya bantu lwa nsonga, nze sijja kujjawo byafaayo. Kawululeewo w'ebukunja. Kati nze sijja kujjawo kye nasangawo mbagane bannaye muli balongoofu nnyo. Abantu b'ebukunja bo balinamuko embeera etategerekeka. Naye bw'ogenda olaba kati ku mawulire osanga embeera y'obusezi nga Kalisizo baboogerako, Ebululi baboogerako. Naye bw'osooka mu kintu omanya oba okyetisse. Kati omulembe ogwo Kawulu yatukolera ekyafaayo ekikyamu, newankubadde nti erinnya lizimbwa mu mirundi ebiri, mu bulungi ne mu bubi. Kati ye Kawulu yalituzimbira mu mbeera nkaawo nnyo. Kafeero bwazze n'anaazaawo oluziro olwo. Kati omuntu akugamba nze ndi mukunja, ndi Munnakyaggwe, ayinza noga nze ndi musezi nga teyeesise. So mu myaka egyo ogamba nti Kafeero yali naggwana eyo wammwe. Biki byali akolanga? Oba okuyimbako kwalenga kutya? Kuba kati gwe nawe ndaba emyaka mito siniyafo nga bw'ogamba, ate naye yali mu myaka mito. Kiki ekyalinga ekyenjawulo ekyali kikolwa eyo mu kuyimba ewammwe eyo? Kakati okuyimba ka Paulo Kafeero bazze n'olutambira muvubuka munnange, yali mwana muto naye ng'olaba ebintu byayimba bya makulu, ate n'abako n'omukisa. Manyi ekintu kyonna kikulembera mukisa, kubanga microphone kwoyimbira n'ofuna enduulu ye microphone yemu oli kwayimbira ne bamugamba vaawo. Kati kitegeeza nti omukisa kikulu mu bintu bitukola. Yajja nga aliko omukisa ate n'aba musajja mujagujagu, kubanga mu bulamu bw'ensi eno temubula bisoomoozo. Ne Mukama yamuwa obusobozi obubeera nti alwanagana n'ebisoomoozo ebyo, olina okutuuka waafidde ng'olaba nti muntu w'amaanyi. Simuggyako okuba nti yayita mu ntalo. Yafuna ebisoomoozo okuva ku ntandikwa y'omulimu gwe paka waafidde nga muwanguzi. Omwegattako ddi? Neegattako Kafeero mu 1992. Olwo obadde omulaba? Wamulabiranga wa? Kati Pawulo ayimbye nga ffe tusoma, naye ng'okuba omuntu yali mwatiikirivu, ng'osooka okuwulira nti Kafeero ayimba eno ne munoonya. Navanga mu budde bwe nali mbeera Kikwayi, nga nva Kikwayi ne nsamba akagaali mpola mpola
nengene Masaba. Kati Masaba eyo eriyo abaami abaatendeka ku Paulo Kafeero endongo n'okuyimba kati bebasomesa baffe w'omwami bamuyita Musisi Musima Buluji n'Ekidomola era mu video yange ya nampulira zibya abaami abo mwebali gyogere ko mpolampola abantu babanoonye nawe okubasanga nti mu katundu bwe kati omwami Gula bwe yetise enkofiira ye yatwikiriza endongo mu ntandikwa y'oluyimba olwo lwa nampulira zibya mu video eyo ensonga ku baami abakutte ejjita n'abataddemu nga bakuba endongo lupya bebasomesa abaatendeka Kafeero okuyimba era nange be nayitamu mu ngalo zaabwe ewaliwo akabiina bakatanga Brutal Boys kati ensi Kafeero mumanyiddemu kulabako Gita Singers naye nga akabiina kali tiri n'akamanyi akoogerako n'abasomesa bali tebadde muntu ndowooza abamanyi naye nga bebasomesa b'omwami oyo gumuyayaanira abasajja abakulu abo bakyaliwo be baatuleeta batambyako bw'olaga nga balina endongo eseba kigendero kiki wali oyagala okuleeta mu kwoleka ekyo ekigendero kye nanjaga okuleka mu kintu ekyo ensi omusomesa emubuusa amaaso netunuulira abayizi naye nga omusomesa kintu kikulu nnyo mu bulamu bwa dduniya eno lwa nsonga nange mbalibwa mu kiti ky'abasomesa kati sinza ate kubuusa abasomesa bali maaso nga nange kinnuma nga omuntu ambuusiza amaaso mu busomesa bwe ndimu yensonga kinayagala mbalaga ensi olw'okubanga twayita mu ngalo zaabwe okufuuka kituli mwe bali nazzikuna emmotoka z'enkoko njeru nga bw'oba onoosaabalozi keera mu nkoko kati ne bw'ofuna tukutuku lutemya lwaliiso oba otabaayira ku kibuga Musisima Buluji n'Ekidomola bye basomesa babakunja mu gita wansi w'akabiina Brutal Boys ebyakulabako olugule twalina ekirooto ky'okuba abaguda abeetutumu era nga buli ekitutomera tukuba amavimu mu maaso g'omutonzi ne kifuukamu omuyonga bassebo netukoza muganda wange zanneekweka buno obulamu Kafeero n'amala akomawo taddamu kuganza n'emikwano nagyo agissa ku bbali bwekityo akayimba ako kanzijukiza ebigambo bya mukwano gwange fanfe gwe saalabako ne gwe nayagala ennyo Hamani Basudde va ku bantu kiwali oliko ekintu ekyo omanyi ebigambo byange mbibikka nnyo naye senga Mukama ageza n'akomya senga Mukama awa muganda wange oyo Paulo Kafeero omukisa gw'okudda mu bulamu bw'ensi eno abantu bayinza okwewuunya omusajja bwakomyewo n'embeera nga zikyusizza nnyo kubanga ebisoomoozo byonna ebigudde mu bulamu bwe ng'amaze okuvaawo mu luggya lwe bizze lwa mikwano bizze lw'abakyala so ekyo simanyi yandizzemu okwesembeeza abakazi simanyi nti oba yandizzemu okwesembeeza emikwano lukusike nnyo nno kuba waolanyi gye ŋŋamba nti bannange nsuliko gy'asigaza n'ayimba nga bwe yeekunkumula nti obuvumuliro olumu gye tubusuubira amawuggulu nago gye gettanira layini eyo nnene nnyo gy'osuubira obuvumuliro okubeera nga yeri amawuggulu kigambo kinene nnyo ku bulamu bwa Kafeero mu nnaku ezaasembe mu nsi eno kigazi nnyo era omuntu analaba puroguramu eno ajja kitegeera ku ngulungulu naye bwe nali nkiyimba nanna gwe nali nkiwereekereza yajja kitegeera nti nakitegeera nnyo nnyo in fact bukyanga ntandika kuyimba lwe luyimba olwampa obuzibu kuba natuuka mu studio lwenkwata oluyimba olwo
amaziga ne gava mu maaso bukyantandika kuyimba amaziga gava mu maaso kulimba kubanga nanna bingi byennengera ebyolekedde obulamu bwange era byatandise okunneeyoleka nanganga afunye okumanyisibwa ku kyo ekijja mu bulamu bwa sekandi. Nsala nduwandiike ne nduyimba ng'omulamwa gwange gwali gwa kukunga baana b'abayimbi nali njaga baggula maaso ku ngeri gye bayinza okufuna mu bitone by'abakitaabwe oba by'abakadde baabwe kubanga mwami Ssembajjwe kikwasa ennaku omuntu agamba nti oyo mwana wa mwami Amani Basudde ng'olaba ensi emukuba kyokka ng'ebintu ennyimba omwami Basudde ze yalekawo z'amaanyi zikyagunjula eggwanga omanyi soogera lwakuba nti ndi muyimbi naye abayimbi tuli bantu bawufu mu nsi muno. Nze ntera okulaba emikolo egimu sirumba bannaddiini munnaddiini agakutuuzibwa ku ntebe y'ekifo bwe kiti omukolo ne guteekebwateekebwa gututte kawumbi ka nsimbi gavumenti neemuwa n'emmotoka empya oba okitegeera just otuuza omukulembeze oyo mu ntebe gy'aba atuddemu naye ng'omwami gwe batuuzizza mu ntebe oba mu mbeera yonna ndowooza mu wiiki nnamba ayinza okuba akola saaviisi emu okulyowa emyoyo gy'abantu naye omuyimbi ndyowa abantu mu buli kanyomero bw'ofiira oyita omuyimbi najja akukumaakuma bw'obaako gw'oyagala oyinza oga nti oluyimba lwenja ottuma lutengule omuntu ono omukyala bakukyankalanya. Nze nako omukyala omu yaŋŋamba sekandi kikunjagaza nanobe wa bba wange nengenda wa mwannyinaze olwamala okumbuuza n'agenda mu trading center najja n'essimu ngaladdemu oluyimba lwayimba olwa mwannyinaze era ku makya nakira kudda mu bufumbo tiyanyaga kigambo n'eki yaŋŋamba mwannyina wuliiza oluyimba ku makya yadda buzi muki kati ffe tubuulirira abantu mu buli kanyomero kubanza enkola oluyimba kati gw'omanya engeri gye likuyambamu naye balamu omuntu akola ekintu ekyekikanga ekyo gavumenti ntamubala nti naye muntu ku nsi wabula ne baako beetiitibya yo beeraba mu ngeri oba ngiyite ntya omanyi eddaala eryo liraba tulikozesa mu kuzimba amayumba naye teri muntu aliwo kifo kirisulamu kati ndowooza ensi tewabanga amadaala banne mutuyambe mutubalemuko amagezi omulimu gwe tukola gwa maanyi nnyo kubanga nkugereza kankolawo example ya mwami Firutaaya bukyanga afa tuwandiika ennyimba teri mwana wa Firutaaya akera n'agamba ba media nti munyambe mukube ennyimba za kitange ku nnaku enkulu n'abayimbi teri abagana kuwandika nnyimba za nnaku nkulu ne Lutaaya bukyanga afa teri avuganya nnyimba ze ku nnaku nkulu mwenembera mu masanyu n'okulimba la Lutaaya naye nga tomanyi omwana wa Lutaaya mu nnaku zino enkulu aziyiseemu atya ate nga n'ekitaawe kye yali takifunamu wabula abakitululamu bantu balala oli banaasanga mwana wa Lutaaya ng'ali mu mbeera etategereka n'ageya mugeye oba okitegeera kati obulumi obwo nze nga sekandi bwe nnina bwe wanjagaza okuba oluyimba na nampulira zibe nga njagala abaana b'abannabitone bazuukuke mu bwongo bwabwe kuba kati ensi bwegenda ekula eri ebintu ebigenda bijja ku katale tutamanyi embeera y'abantu okuba nga basobola okufuna ssente mu YouTube ndowooza kyannaku zino tekiri mu myaka mingi nnyo eri ebulaya kyatandika dda kuba ensi ziri gitujja obugunjufu bw'amaanyimu naye wano tekibadde nnyo ku mwanjo kati ebintu ebyo okutandika okutuula ensimbi mu manya g'omuzadde mu linnya ly'omuzaddewo bwe bulumi bwe nnina kuba ati yakolera famire ye ebeebubi n'ekikwasa ennaku nti abafuna mu bitone byaffe balala nnyo ffe abaana baffe babonaabona n'oba n'abaana nga tosobola dde okubawa ebyetaago byabwe bimala n'engeri abafuna mu bintu by'okola
kikwasa ennaku Mwami Ssembejje. Akabadde kaseera kakulowooza ku industry nga bweri nenga tukijja mu luyimba lwe wawandiika. Tuddeko ku Masaba ne Kiwafu eri ewammwe gye mwali. Bukunja yali atya mu myaka egyo we mutandikira okuwanirira akatale k'okuyimba mu ababiri, kati kankirowooze ku mu ababiri gwe ne Kafeero? Bukunja nga Ettwale Kyaggwe lyalivuganya litya okusinziira ku bitundu ebyala n'ebya Uganda nga byaliwo, osobola okugeraganya n'ogamba nti ffe twali bazibu naffe twalinayo abaana abaffe nobamenyamu ne kumanya, era osobola n'okuŋŋamba nti n'ebikali twabitegekanga ate abantu ne bajjula era nga nakase ne tukafuna. Kaakati Bukunja mu kuyimba go nga amazima bendera ekwatiddwa Kafeero abaaliyo bayo Sengoba yabeeranga Mukono awe yayimba Nambasa baayise bamaanyi nnyo okugeraganya ku basajja abaaliwo mu budde obwo. Abadde Kafeero okuba nti ayiwawo omubiri oba okitegeera. Bukunja abadde wansi, Kafeero ono ye asaana kwogerako mu ngeri ya njawufu nnyo. So ekitegeeza nga bwe tuyayana okubbula mu BMK oluguudo mu Kampala ne Bukunja ne Mukono oba tutwale Greater Mukono yenna oyo yandibadde abakulembeze ba Greater Mukono nkuba mulanga mufune engeri gye mulowooza ku musajja gweta Paul Kafeero. Yes, kanso yaffe y'Enkoko Njeru yamubbuddemu oluguudo naye kibulamuko kibulamu. Kubanga ffe mu kuyimba gwe weesaggulira embeera gy'oneeyimusa. Teri muntu akukwatako. Mwami Ssembajje abayimbi abamu saaganya kuboogerako mannya omusanga ng'atunze n'amaka ge ayimirizeewo erinnya lye ery'okuyimba. Mu kuyimba tukola ebintu bingi nnyo. Mwe mulabula abaana abo nga bayimba, abo abaana abawala bakoze buli vulugu abeezaawo amannya gaabwe. Ensonga kino omubuuza nti omufumbo yeegaana kuba amanyi banagandi ndi mukase kandi ajja fiira omuntu amusigamu ssente. Kati mu mbeera eyo osaana n'abamu nga bafunye n'olumbe naye nga akikola lwa kitone, sitayagala naye akikola lwaki. Kati embeera eyo abantu gye twoyitamu okubeezaawo amannya gasobola okugamba kati nkwatidde bendera ekitundu bwe kiti, wensabira abakulembeze ba Greater Mukono balowooze ku Paul Kafeero ng'omuzira waabwe, kubanga otuuka olwaleero awaagalamizibwa muganda wange oyo n'ogamba obe Mukono eri abakulembeze. Kuba n'ensonga kale waleetanage sijja giteeka ku Uganda yonna, kale nga ab'Emukono bo bakiteeke mu bwongo. Lwaki omuzira waffe yeebasa awantu afaanana bwe wati? Oba okitegeera? Kikwasa ennaku. Tuzeeko kemabega njagala kunoonya wa Kafeero wakukwatirako ne bwe mutandika okutambula mwenna. Naye katunoonye emabega. Bwe mwalinga muyimba mu myaka egyo egy'ekyenda mwegombanga kutambula kutuuka wangenda kuwa ekyokulabirako. Mu Amerika buli muyimbi yafubanga nnyo okulaba ntuukako ddi mu Apollo Theatre New York, tuukako ddi California, awe wali ensiike ekuteeka kadaala ensi neekumanya. Mwe mwalinga muli Bukunja mwayayananga kutuuka wa? Kati ffe mu kuyimba kwaffe ebirooto byaffe mu kuyimba byali bya kufuuka abasajja aboogerwako ebyasa n'ebyasa, naye nga tetwali bakuyimba lugenderezo nti nfire ku stage kubanga nga ojja sanga nti ndi mu myaka 6 nkyali ku stage. Era ye Mukama wange agenza okufa ng'abalako katono nnyo okuwummuza okujja ku stage. Yali ena puroguramu yaakyo ng'agenda kukola eddwaliro, adde emirimu gye egy'obulimi, ekibiina kitulekemu, abeereyo awo nga bw'aba awandiisa oluyimba lwe alulikoodinga, bw'aba afunyemu ekinyegenyege ajja n'apafoomingako eri abantu. Bye birooto bye twali tulina. Titwali bakuyimba gamba nti tujja kubafiirako bufiizi mu mbeera y'okujja mu bikaali. Ate era n'ebirooto by'okufuna mu mannya gaffe twabirina
nga bigazi okusinga ku bantu bo bakirowooza oba okiraba era nga kujjako nga Mukama nzijuludde mu nsi nteeka okutuukiriza ebirooto ebyo oba ntya nteeka kubanga ekintu kya Sekandi ne Kafeero lugero luwanvu lwe tulina okutambuza nti nze Sekandi wendi Kafeero yavaawo wabula ate n'omwana gwe ŋŋamba nti ku lw'erinnya lya Pawulo Kafeero ne Sekandi okolanga kino era nawe nakawala kange akato si muyimbi ye muzanyi wa firimu naye nina obubaka bwe namutuma nga njagala abeere omuntu ow'amaanyi mu nsi muno aleme kunjiwa ku lw'amaanyi gaffe abiri kitegeeza nti Mukama ng'asizza ekisa kye abalibeerawo mulijjukira. Otandika ddi okwezuulamu obuyimbi mu ssomero? Ntandika okwezuulamu obuyimbi nali mu kyakusatu okuŋŋaanyizaawo bannaawo nga tuyimba mu school choir naye kati neŋŋamba kati twakolanga ku speech days abakulu abazadde ne bajja neŋŋamba tukola practices zino ez'okuyimba naye nze okuyimba okwange siiko abakulu abazadde kujja kututunuulira wano nze Sekandi okuyimba okwange kutera okuba nga kwakusasulirwa era mu butuufu kuyimba mu school choir nakuba mu kyakusatu neŋŋamba siyinza kumala budde nga nyimbira abantu babano bakuŋŋaanye bandaba ebyokusaaga nteeka okuba omuyimbi ow'ensonga era ndowooza oluyimba lwange mba seerabidde obulamu bwe butyo naluwandiika ndi mu kyamukaaga. Kino si kyangu kyakubagamba nti omuntu nga nze enkya mulina okunziika naye ndulumira agenda okunzita ti ensi tekungulwa niigiina kubanga nzijukira mu budde obwo nalinako kojja wange omu yajja n'alwala siriimu kati bw'alwala siriimu yali musajja muvubi omanyi siriimu mu budde obwo ng'aluma teyaliiko nnyo bujjanjabi bw'amaanyi ate ng'asobola okuluma akakoosi k'emikwano abantu nga bataano kati kojja wange omu yagamba munne nti gundi nkulaba olumbe lukutwala naye n'agenda okusigala mu maaliyo oli aba akyatamattama ky'okuddamu nanga ntola nti nze nsaanira kuba nti emaali eno ngisigaza era ine nembaneka obulamu bwe butyo kati kuyimba kwange kuvaako wala lwakuba nti mu kuyimba omuntu asobola okuba nga oyimbye mu guno omwaka no tetuli mu 2021 osobola okutegeerwa ensi mu 2030 osobola okutegeerwa ensi ng'omaze nakufa oyinaga nti basudde oyo mulala nti nze munnaye mutegedde amaze nakufa naye nga yalinga ngawa kasoyimba amakulu nze kirenga Mwami Ssemba gye lwaleero siyoma naavuuka mu tebaga akadonkamu seekubagiza bw'oba toyaga akadonkamu nkubala nti olina emyaka mmeka nti 18 wena 24 nga mmanya nti ekikukyakusumbwa buvubuka lw'onooba n'omukazi n'akukyankalanya gye bujja ng'atuuse n'okuzaala abaana ng'otuuse emyaka gyo 40 ojja kuwuza kulimba lwa Sekandi nze mbateegera eri era n'okoowa kali nze nkuteegera eri bw'oba okyalowooza nti ku kibuga oli mu mirembe bw'olimala okwezuula nti oli mu bunyigirivu ng'onoonya olunabi lw'ekibuga olwa Sekandi lwe yayimba sikamugwana nsinze ebyange bwe bityo bwe mbitwala kuba nteeka okukwata ku bulamu bwo ku nsonga eyo tukomewo wali eri nekibafuula abayimbi bangeri mmeka kubanga n'abayimbi balimu engeri ez'enjawulo waliwo bakyamukamu najja n'omenyeka n'okutama n'okola ki oluna bano ye wa mu maaso futuristic study yasoma ensi nti situganye sobola kubanga leero nnyimbira abakulanye mu myaka 10 naye gye bujja mu myaka 4 bali ba 10
abayimbi bange limmeka tubategere kuba waliwo akayimba kabasudde kenawulyako ng'abaawula waliwo omuyimbi bwati waliwo n'omuyimbi bwati gwe mundabayo ebintu abembi muli bange limmeka gwe zootegeerako kakati anti olaba ebintu eno byagala kupimamu sitanye kwagala kugeraganya bayimbi kuba nange ndi muyimbi omanyi ate mukulu Basudde ye yali mwavu lwa nsonga Basudde yabyanga n'omukazi n'amuyimbisa oluyimba ekigambo kyennyini kyafaanana n'ekigambo kyawandiikira omukazi kuba nga bayimba abo n'ogamba wa ekyo sinza kiwa muntu wanakwaki zo embeera ze naye kyendowooza nti nga sewaayiriza tuli bayimbi abalengerako mu maaso ekijja abatambula n'emirembe kubanga omuntu senga oba osooka okukola oluyimba ne lubeerawo emyaka n'emyaka kitegeeza nti oli muyimbi Mukama gwawadde amafuta agalengerako ewala so nze mu bimpimbi tulimu bayimbi abagwa mu lubulu obwannabbi kubanga omanyi obwannabbi bwakoma ku Muhammad Mukama n'abusindika mu bayimbi naye ate si bonna tojja ssanga muyimbi nga nti n'oyo nabbi anedda ssebo tuli bayimbi abagwa mu lubulu obwannabbi abasobola okulanga ekintu kijja mu maaso era kati olwaleero buno bwogenze ku YouTube channel n'okebera nnako oluyimba omwaka gwa 2005 lugamba lutyo olwo omanyi nze ekyenneewala kyekiri ekyokugamba genda oluwanula era luteeke ku program bajja kunkuba akaswanyi lwamanyi bulungi lutambula lutya kulutegeera muba musemberera okummanya nembalaga nti temunnanjiga yoolaba ntaganjula bye ssaalaba kwe bayita osoma ebikuutize ddoboozi yange bwe liba ddungi Omukama nsaba oliwomese abantu balibeeremu ennyonta ppaka lwendiyingira emagombe omwaka gwa 2005 gwe ŋŋenda okwogera kanjiro bano abalanduka n'egyayita nabo mbasaba mubaawo amatu buli muntu abeera ne waakoma envunyu zitya okwambalira ekisa obulanzi bwe nali neezi zikaleka mmala obbubuulira ensi bwe lutyo lutambula balunoonyeevu tuzeeko emabega P3 wolabiraawo bakuteeka ku stage ogamba nti abange temugenda kunkozesa bino nze siraba waawo waaka gwogamba mu P6 otandika okuwandika oluyimba lwolusookera ddala obulamu bwe buti otyo olwo kati bw'omala okuluyimba oluwandiika olulowooza nalulowoozako ne nduwandiika wabula ate era saaluyimbirawo kubanga nze mpandiika ennyimba Mwami Ssembajjwe naye Mukama yali ampadde amafuta g'okuwandiika bwe ŋŋamba nti sekandi buli lunaku olukya ku ggulu nja kuwandiika oluyimba nkisobola okukikola era abayimbi bajja ne bakutuukirira nga baga obayambeko ku nnyimba n'obawa ennyimba ne bayimba kati abamu n'aluka n'okukugeya ng'alaba nga gwe yalemwa ng'alowooza nti jjajja oluyimba ennyimba ewa sekandi oba zaamuweddeko sekandi nsula ekyo nakisa Mukama ekyokuwandiika ennyimba era nkisiibira n'okisiibira Mukama afukira obwongo kubanga sijjaga nti ndi mugezi nnyo mu kyo wabula Mukama yakwaki ayongere ofukira obwongo bwange kati omuyimbi oluusi aba akufunyeeko ennyimba zo n'agenda waddembe okugeya engola nga balaba abo baalemwa naye nze mbaseka n'obaseka kuba nsobola okuwa oluyimba ne nkuwandiikira omulama tugeze mpandiisi nkuwandiikira oluyimba lukwata ku bwavu nenkolaga nsobola okuddamu ne ndiwandiikako ennyimba endala 5 oyo sekandi omutuufu siyinza kuwa luyimba lusinza kuwozaamu kyenjagala obwongo busigala bwange ate era omulamwa ogumu gusobola okuyimbibwako emirundi 10 kitegeeza buli mulamwa gusobola okwozebwamu ekyenjawulo kyonna kyembajagadde so otandise okuwandiika in fact ogambye nti olowooza ku mbeera yagwa ku kojja olowoozaawo oluyimba tosooka dduwandiikirawo otandika ddi okugamba nti kati ono mpandiise luyimba oba okizuula ddi ntandika okuwandiika ennyimba nga ndi mu kyamukaaga naye nemanya nti nja kubaamu nenziwandiikanga nakati nkyawandiika era nkugamba Mwami Ssembajjwe obulamu bwange buli wembeera mba n'ekitabo n'ekkalaamu
kuba kuyimba nkubalanga aya zino ezikka kasa nga mpandika So okwatagana ddi n'omugenzi Paul Kafeero tumuyite enguli tumuyite mugenzi Paul Kafeero mukwatagana ddi era mutandika ddi okutambula mwenna? Nkwatagana ne Paul Kafeero mu kyenda mu gumu awo, wabula nasigala nkyasoma kati okujja ddala mu okundeeta e Kampala kubanze Paul Kafeero yannyingiza mu Kampala. Yali independence ya 92 nankwatako kubanze ku luguudo olujja e Kampala nali nkoma Kisoga okumanya. Kisoga walanya nnyo, kyali wala nnyo. Yali Paul Kafeero yannyingiza Kampala nantuusizaawo ku White Nile Katwawo. Bagimenyawo ennaku zino. Yantuusiza walinga ofiisi yaffe awo natandika okuyimba. Katono nnyo lwaki akuleeta? Kati wali mukwano gwe oba akulabye nga gwe omu ku baana abanayimba ne banyeenya ensi eno? Kati nze mugambe nti navange ekiwayi ne ŋŋenda e Masaba okumulaba nensangayo n'abasomesa abo okuba nti byayitamu bamangula. Kati bwe namweyanjira okuba nti ate nalinako backup yakuba nti bali abasomesa be yayitamu nange bempiseemu. Ng'omuntu alina ekitone yandaamu okubeera nti nja kuba muyimbi w'amaanyi ate era omuwandiisi nanneekwata era ennaku ze namala ne Paul Kafeero z'obulamu bwe teyaŋŋambako nti sekandiba mu kibiina kyange. Ekyo nkyo ne bw'olibuuza abaakolako ne Paul Kafeero bonna teri lunaku yaŋŋamba nti sekandiva mu kibiina muno, so nga yagobanga bamaneja n'agoba abadongo n'agoba abazinyi n'akyankana bano bambaleese baani niyo omuntu gwe bayita Angel Sekandi. Katono nnyo omanyaawo tutakulawo kano nakali batugamba nti infact nasena kubuuza ekyo ekya batugamba nti yali anywa nnyo era nga n'ennyimba azitundiramu ebyo byatunze tujja kyogerako mu maaso awo tiyakuba n'akayimba ku nsonga eyo. Kafeero wali eri ng'atandika okuyimba atandiikiriza yasamba ddi akajji oba oluyimba lwo olwasooka lwe lwasamba akajji era mmwe ng'abaali ab'ekinywi banna abaali bamumanyi mwawulira mutya gwe omu ku baali bamumanyi ne ttiimu gye mwatambulirangamu era abagamba ki yayingira ddi e Kampala? Kati Kafeero akwata ku ndongo okukwata ku gita nga 3 ogw'Ekumi 87 wabula ate ndowooza alubamu ye eyasooka oba eringa mu 9 awo ntuuza okuyimba obulala nti omuntu asobola okuba nga atandiseko mabegako ate n'aba nti mu maaso walala ebintu bino abantu babifune bulungi nti saaga omuntu okuga nti gwamba omuntu oyinza n'omusanga ayimbye ennyimba 10 oba alubamu nga 5 naye nga ensi lwe mumanyiddeko tulubale nti naye ate ye yafuna chance nti alubamu egi yajja nayo muvubuka munnange yakuba akajji yawo watyo nerabiddemoko naye nga tubale nti alubamu ye yalina omukisa nti alubamu ye yajja nayo bepa yakuba akajji. Alubamu ye Kampala oba ye Kyaggwe? Ye Kampala olaze Kampala? Yaze Kampala kuba yafuna omukisa omwami bamwetanga Gonza yamukwatako. Muyimbi promoter. Gonza yalina ekibiina ky'amakula Gita Singers naye nga mumanyi nnyo wabivuga. Yali mumanyi wabivuga y'ensonga lwaki ne music wa Kafeero oba omuwuliriza alimuko enjawulo. Era nzijukira Lucky Dube bwe yarajja mu Uganda wano ku bayimbi baali bamutwalira bapromote okuba nti yimbako yabagamba nja kuyimba n'omuvubuka oyo Kafeero wadde tabitegera naye nga ayagala kafuwe. Music wa Kafeero oyo
bw'omuwuliza abayimbi bejaji omanyi omuntu ojja n'agamba nti ki era sekera abayimbi bagamba bakuba ennyimba z'abasajja abaafa sooka weeteke ku minzaani lwaki bakuba ennyimba z'abasajja bali oba okitegeera toyogeza bwogeza bujja bakuba abafu no omufugo bakuba gwe weeteke ku minzaani gwe oba tukikoleze mu lwatu dda mu kisenge owulize ogambe lwaki omusajja ono kikyansinza bwengera kujja Uganda yawosaba bamuwe bayinza okuyimba nabo nemumu album nazigoba bwe bamuwa Kafeero nti oyo nja kuyimba n'omusajja oyo kitegeeza yalinamuku ekyenjawulo twagamba nti kiki abakukuma bakuba abasajja abo babaveeko we babaleke bo bajja bwabwe. So Gonza amuleeta mu kibuga mu kujja mu kibuga tiyajja na Gonza yajja amugenze Kasozi be bayita Paulo e Kampala wabula nga omanyi nti nawe mwami bw'ojja ku Kampala osobola kubanga sikandi akuleese ne mugenda nga weenoonya oyinza okunzika nga ate omukisa obulukukidde wa gundi wali bitegeera Kasozi yamuleeta yabulukukirawo mu kibiina ki mu Makula ya Gonza kuba Kasozi ya musportinga yamujja yajja ku Kampala lwa Kasozi ne basudde oyo nga bagikubyeko naye yafuba nnyo okulaba nti agoba abasajja abo okubatuuka mu maanyi gaabwe kubanga okugoba omuntu gw'osanze ng'agundidde si kyangu kankubuuze muganda wange abasajja abo baali b'amaanyi ababiri Kasozi ne basudde baali basajja b'amaanyi baali basajja b'amaanyi omanyi mu mulimu gwonna kati oli muwagizi wa mupiira oyinza okugamba nti wo Ronaldo oyo wa 94 ne Ronaldo ono Cristiano Ronaldo wa 2008 bonna baba bakuba mupiira kuba mu budde bw'oba olimu kasoba aguliwo oba oliwo omuntu ayinza okulaba ng'omugenzi Kasozi ataaliwo naye bw'aba nga yaliwo mu budde nga balingawo era abayimbi naye aba yaliwo kubanga kati awo abantu bye beekwasa kati okuyimba kwafuka kwa kusaamu ssente biki yesi kituufu naye era n'abateekamu ssente ne zikona era be bangi kati onyoomanga muntu ayise oli wagambanga nti oyo sekandi bw'oba omubuuza ajjako n'enkofiira nga teyakissaamu ssente kati mwe muli mawulire naye olwaga nti oyo mwami Sembajje ekirala abamu omuzinzi kubanga akazinda kwetwogera kaba keekamu naye lwaki enso egamba nti oyo Sembajje ekyo kyawufu abantu balekerawo okutulengeza omuli enagwe bagamba nti oyo egundi kubanga era nze ne poliisi njinenya byebuuza mbu omubbi wamutegedde kati awani amanyi ababbi bone nseka n'okusa omubbi wamutegedde abantu si buli muntu nti amanyiddwa mu nsi kuba omubbi newatajja na masiki ganya amumanyi ensi ebazunza buzunza naye omuntu bagamba nti oyo sekandi okivangako n'obanga ovuga taxi ng'atambuza bigere muviire oyo aba muntu aliko kuba mu nsi okumanyika si kyalayisi kuba tekigulwa ssente n'oba n'obulindo kisa kya Mukama kyabaga nti oyo egundi bwoba okitegeera so abasajja abo baliko ekisa mu kiseera ekyo nga be mu budde obwo gemannya agavuga oba okitegeera so Kafeero ajja nabo ku mugugu naye ate n'alokera mu Makula anti ebintu by'okumanyika byawufu naye osanga bamansula bagagundi amansu naye nga bonna bakunama nimbamanga ndi mu maaso gundi wuuyo mu maaso naye nga bonna ono byagana oli byalaga kati obitegeera so kakati tutegedde engeri ye Kafeero jajja mbadde njagala kumanya Kafeero yajja atya era bw'ajja ng'aleeteddwa afunamu embala eri emugamba nange kambeeko kanzireyo ke kandeete bannange kitegeeza naye yalina omwoyo ogujjukira so wakiwulira otya kubanga Kafeero bw'aloka ng'azze e Kampala wasigalayo ng'owalirira nti nange naagenda ddi e Kampala balinda baddi kyandimu naye buli kintu kirina obudde bwakyo oba okitegeera oba ali muto ku myaka ku Kafeero naali mu butuufu Kafeero nsinzaako emyaka 5 ne wali
ogamba nkiri bedda kafeera nsinzako emyaka 5 so oba oli awo ngazze najja nange neema nti mugoberera twandyagadde nnyo naffe okubaako abantu betweta mu bintu bino era oba nabo nobakwatako naye ate oluusi nabo basobola okwesigwa gy'oli ku muntu ajja kugamba sekandi bani baleese abayimbi abantuukirira mbayamba mu music sifaayo oba ova masako oba ovaawa naye ate oluusi batuwa obuzibu bye batukola oluvannyuma lw'okubaako bye tubayamba bitwennyamiza emitima gyaffe ekyo ky'omukama yanteekako ekisa nti saayiwa mukama wange kundabamu mbeera emwennyamiza nanneesiga oba okitegeera era bw'abadde ku kitanda ensambya omwami yalinga atukubira gitamu tamajanja yamubuuza mukama wange nno olumbe luno lwa kalugonzezza tugenda kukola tutya emirimu gino n'abagamba mumugende mukuba ekipande sekandi waali mujja bino ebipande bitukolerako mugende mukuba ekipande muteekeko sekandi mujja sekandi waali mujja kukola yali akimanyi naye lwakuba nti tufuna ebisoomoozo ate era nakano kankayiseewo abantu bonna abalina emirimu egigundidde bafune okwetegeka ennyo nti mwami Ssembajja oba olina kampuni yo famire yo eyinza obutategeera makulu ga kintu kino abantu b'otambula naawe mu kampuni omwo famire ebawenga ekitiibwa bakwatagane mu mwoyo mulungi ku lw'okuyimiriza emirimu gy'abasajja abo abakazi gye bakoleredde kadde mwako kubanga kakulu nnyo n'ebiseera ebisinga tulaba nga famire teyanjuddwa mu mirimu naye ate omuntu bw'avaawo famire ate nejja emirimu n'egitta ng'egamba nti mwe muli bannakigwa sajja ono BMK nadde musomako nga gamba yakoma mu kya 7 n'atoba najja ku Kampala n'akola byakoze kijja kunkwasa ennaku nga mu myaka 4 oba 2 emirimu gya BMK gikoze ki gisaanyeewo kati ekintu ekyo famire erina okukuuma obuntu bulamu sigigambye nti itunire emirimu gy'omusajja nga tegifaako wabula ekkakkane emanyi nti mwami Kibuka adde atambula n'omusajja ono nga batambuza emirimu tumuteekemu obwesigwa atambuze emirimu gino ffe tufuneyo kye tufuna tukkaanye kati ekikuba emirimu gy'abantu bona olinaga sekandi wasulawo omulimu gwa muganda wo biki tebamanyi ntalo ze tubeeramu na famire kubanga omuntu abeerawo ng'alina omulimu nga baganda be tebagulimu naye kibakakatako kubanga oli aba muganda we bwafa ne bajja kaki nkigeraganya nga olaba ku mulembe gwa Amini olwagoba abayindi n'agaba amaduuka omuntu ajja mu dduuka nga watunda ebintu ne biggwamu tamejjajja bisuubula kitegeeza ebyenfuna byali birina kugwamu ku akaseera wadde byamala ne biyitimu amagezi gonna gaali ku byanfuna si ngeri gye bakola byanfuna ebyo kati ne famire zitusumbuwa kubanga ebbanga entambula ne kafeera nyanjudde mu buli kikaali bebawagizi bamaze okundaba kati ate amaze okufa famire ekusumbuwa ereeta omuntu gerowooza nti yasaana okubanga naye ngeri mu katale teryakola ki bizinesi eba enakufa kala naye sekandi ngeri gye mba njagala obulamu sibalemerako ebyange biyigibwa maze kulaba nti ekimera kyaffe ekulabako nkulekana nga nti mukirabye ne famire lwaki emaali y'oli kati nze olw'okuba mba mmanyi nti temujja kukiggusa kyenva njerako bwendi kubanga kyansi y'obulamu eryemu era mwami Ssembajja olaba bwozze mu maka muno bw'ogamba ali sijja kunywa caayi nga weekengedde wa sekandi kwazikukolayo mbozi sikunywa caayi nze sikunenya kyansi y'obulamu eryegi sigizanyiramu nti nze sekandi omwana wange bwemba mwekengedde mwekengeera tongamba ndi nze nkuzaala bwe mmande kusiza ku ngeri gye nkutunddemu nkwekengedde wadde nze nkuzaala kyansi y'obulamu eryegi tebagizanyiramu kyoba nti na steppingamu sekandi no bwe babanga kyebalwana tebamanyi makulu gaakyo nga nze manya amakulu gaakyo nsooka ne mbaleka mumala okulemererwa nziramu n'ekipiika era kasijja balima nti nazzeewo nennondawo ekintu kye twalwanirira
ebiseera ebimu biwulira n'olaba abaana ne bageegenya nze nkyogedde nze nga kalondoozi naye nga mu butuufu ddala nga bye bakola bwonoonye mugeremu oba endala anti kakati kiriwo ekiti ate n'abaana abo tobanenya kati mu butuufu bannabbi tebabeera babiri mu nnyumba emu tekisoboka kyeŋŋamba era abaana babagenzi abo si balumbye bulumbi bakitammwe baba badde bayimbi baba bakadde bammwe temusobola kuyimba ne mufuna amafuta gali wabula ate akanyomero akalala ke musobola okufunamu ensimbi ne mugaggawala ne musukka anti omuyimbi asobola okufa ng'ensimbi zapakasizza mu bulamu bw'amala okufa ate erinnya lye dizikola ne zikubisaamu ekyo Michael Jackson bye bakoze kyama kye njagala okugamba abaana b'abagenzi bonna gye bali temujja kuba ojja kujja taata wange yali John Ntale yes sekani nyinza okuba John Ntale mumanyi naye olw'okuba nti ebintu by'okola mu maaso g'abalabi tebikuweesaayo wadde akabonero nja kunzika nga nkutissa omuzindaalo ogambe musajja sekandi yali tamanyi na kitange saate boddayo awaka n'enkubalira nti erinnya lya John Ntale naye tunalisibamu obunzaali ojja kufuna ssente ogaggawale anti musi tunoonya kuba bulungi okitabo kye ŋŋamba kyali bali kyamakulu nnyo nga kikuyamba kati binjaga okugamba abaana ne famire zireme kuzanyira mu mirimu gy'abantu bannanga omwe tegupangika bwano obwavu togupanga omu naye obwavu w'Abafirika osanga omuntu nga bagamba nti awaayi wa mwami nsonyiwa okwogera bwe nti omwami kafumbe mukasa nga ensimbi zaggwa awaka kyenyamiza naye tubuuza omugenzi ono ensimbi okuggwawo bamuziika mu bubumbi bumeka jali mitwalo gya ssente ate ebigoddewo bya bukadde kitegeezawo obunafu bwammwe abalekeddwa era teera n'abakozi mbagamba wadde wali otambula n'omusajja oli n'akuleka mu mulimu yesi bali baganda mukwatagane bulungi wadde kino kiweeki naye namwe mukwatagane bulungi mutambuze ki omulimu kuba kinyamiza kibi nnyo mwami Sembajja omuntu ayinza oga nti gundi oyo omwana wa gundi nga yali musajja muguuda naye nga bamutuma mazzi ku kyalo lwaki kibaawo kuba tuneteeka amateeka edifuga ebintu byafu twalijja amateeka tutambula ku g'abazungu limu nako akabadde akazibuzibu omuntu bw'afa mugabe emaali yeggweewo kati yeweddwa tebadde ku ziro so senga liwumbawumba nti bannange pulojekiti y'omuntu emirimu gy'omuntu gye bawa egiri gisigale nga giri wamu bafune nga mufunyi shares abaana senga bwe baalikola batyo naye baalikola mugabanye biggweewo n'atwala kino n'etikka enju nti ono kiki kati osanga nga awaka wadde wayingira obukadde obutaano omwezi gw'omala obigabana tebakyasobola kujjadde emitwalo 50 tuli mu kitimba ky'abazungu kye baatukolera kubanga bo tebalina bugagga balinawo bezinsimbi okitege kye ŋŋamba in fact oyogedde akantu waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba nti tutira bwerera abazungu si bagagga abazungu banaku naye ekibafuula bagagga balina twekembe bamanya kyekintu kyaffe ffenna ne bakolera wamu naye ffe tuli bagagga osanga omuntu ng'alina emyaka 10 naye ng'alina amaka yagazimba ku ntuuyo ze oyo aba mugagga naye ffe tuganye okuwa ekitiibwa obugagga bwaffe tuli mu ntalo ofundikira otunze emaali y'omuntu gye yattakabanira mu myaka gye egy'obuto naye nga Katonda yali amuweereddeawo omukisa kati andi kati era mwami Sembajja kugamba tulina ebuzibu mu famire kati osobola okusanga sekandi olaba famire gyavaamu tebamanyi buzito bwe ososanga muganda wange ayagala okunzita nga ne waba afudde mu muluko mulamba teri amutegeera onakukwata musono nonyi ebitambulise bimwogerako so nga ekizibu kigwa ku sekandi kivuga paka Bulaaya kati ne ntamanya valu ya muntu gwe mulina waka azitowa ati era wesanga abamu ku bantu abamaanyi bafa abantu ba family tebamanyi makulu ga muntu nti omukisa gwa guzaaka omuntu ayitimuka eyo yetala ya family obo kitegeera osanga omuntu abamusumbwa mu bulamu bw'ensi eno be bantu ate abamwetoolodde n'oga oba sebusiru bwa njoka kati abantu bayiga okutunira omuntu aba ayitimuse mu family mu mutwalenga omumuli gwa family mwami Sekandi katukwatemu katono tumulemuko tukomewo ng'oyingidde e Kampala awo kubanga oleeteddwa endongo tubuli bw'ogitandikira ne bw'ogitambuza era mutambula mutya era byonna tubyongerezeeko ku bye tusookeddeko nkyakwebaza tukyali ffenna oli ku mukutu weebale nnyo okutulaba